Fear nobody, they watch and have a moon. I'm at the top, walk all over the roof. You come and you go on to like Jango kora kosatuka Nage jamu na wabuka Naliwani kele ito ya chuka Sichafugika na mayuka All eyes on me All eyes on me Bilala musiye nzori Lakini ya chuka muko Yeah, all eyes on me All eyes on me Bilala musiye nzori Ya chuka I down a school dropper. When I step up, I stand down. I cash it, pull out, I cash out. Pull it out, pull it out. Pull it out, pull it out. Binyo, nyo, bi, esiwa. Chilishana mwana. Kansubira nti buli mwali bulungi. I'm happy to see all of you, media personalities, TikTokers, my sponsors. I have Jessa with me. We have Sting, Pepsi, Safe Border. A chicken. Yeah man, to all my sponsors, abaliwo n'abataliwo, production, okwawukanamuko ku show zetuze tukola. Eno show abategesi bangi. Byamunda abategesi bangi. I have a big team on this show. Okusinga ku shows enzenkola. I want to thank you Cox, Unique. Njagala kwebaza Cash Events. Njagala kwebaza Kibo Media, yakwebaza Fresh Gang team yonna, Fameikans, and to all my sponsors abali ku press conference n'abataliwo. This is Enelinga launch, tujite launch ya show yaffe. We're gonna have like 2-3 press conferences, if I'm not, yeah, two press. Yeah, so owaimbuuza ku bibuuzo simusajja mwogezi mulungi nnyo. Okay, ndowooza amayi kumujeko saa yegenda okutambula ayagala okubuuza ekibuuzo kyonna ebifit Fameika n'anaawulira atagala kibuuza agenda kukola ekiwana mbadde njogedde n'ebyomunda kale ebyomunda kyembadde njagala oyisaawo kembadde njagala oyisaawo kankayisizeewo ddala. Abategesi nina abategesi kumpi 4 ku shemu. Tulina Unique, tulina Cox, tulina Kibo Media, tulina Cash Events on this show. That's the team I'm working with okukola shame. Ekibaddeewo before so yeah, tuli mu kugatta okulaba nga tukola ekintu ekyakabi ate ekisinga ku bye tuzze tukola oba n'abalala bye bakola. Yeah. Those are Sean Styles. Pay attention to details. Awo wenyini ndokola ki kati abantu abajja ne bakola obuvuyo ku show z'abayimbi baba manelenda si ba promoter. Ate bwe manelenda muno tebaliimu. Eno timu eriemu eri solid tuli wamu, and the event is gonna be massive. Kyokubiri abadde abuuza mwali ku date yemu n'ekweso kijja kitya nti mwakiisaganya ye n'akita amumanyi. First of all njagala kuwa omukulu Jeka million ebimuli bye omusajja oyo wakabi. I respect him.
era yakola nga legend bwalina okukola ng'omuntu obuvunaanyizibwa bwalina okukola kubanga ensonga eno twali twagitambuza dda ndowooza promoto yali owekitegesi yali owekikulu kye yali agezaako okukola ki okusabotaginga naye twebaza Chameleon nti yatunulamuko n'alabanga kiki tusaanye tukole ki tuyiseewo ekintu kyaffe naye akole ki one love my brother. The student wa mobs, the only thing I want to do is njagala kubiriza abaana ba mobs mwenna mujje tuwagire fresh boy. This is a generational artist. Njagala fena tubeerewo tumwagire mu bungi birala mu concert. 5 September Fameika wali erugogo. 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 You ready now for me to rock? Maze chuchu ali unalayo kasoko mchana watu weko tigeti ziva Bulaya bino birala kino kigenda okutwawula ku shows endala zonna zonna ezo zirabibwa tugezaako kukola ekituuma kya njawulo nga kyakabi. Oyo. Oleta mujongezi. bagenda kubeera bangi ku cricket oval. Tickets twaziteekayo dda online ku quick tickets gyeziri kubanga emiryango gigenda kuba nga gijjudde nnyo ku lunaku olwo, so twasalawo tutunde tickets mangu era yenna asobodde genda ku quick tickets osobole okwefunira tiketi yo ng'obudde bukyali, oleke kubanga osimba layini egenda okuva wano mpaka mu kikuubo okitegeera. So
Tugezezzaako okutereka experience ey'oku miryango egyo nga tuyingira kuba abantu babasumbuwasumbuwa nnyo obubbi biki. We are in true partnership with Uganda Police, so tusuubire security ey'amaanyi ennungi and other security organs eza gavumenti tuli ntaki nazo era zi sponsors zaffe. So ekyokubiri waliwo ekintu ekibadde kikoyesezza abannayuganda mbivulu. Kaŋŋambe nti omuntu aba aguze tiketi ye ya VIP n'atuuka ku show talina katebe talina waatuula, kandowooze nti mu biraalamu kigenda kubeera kyanjawulo. Suubira nti VIP ogenda kubeera VIP, alina watuddemu ordinary ogenda kubeera mu mbeera era esaanidde era ekufuula nti ozze mu biralamu concert. So another frustration tulabye esinze era okufrustrating abantu abajja mu show zaffe abaguze tables. Omuntu agula table ye n'atuuka table teriiwo oba okiwulira talina waapaakinga, abaagala funa ekyokulya talina wasobola kifuna, ebyokulya talina waabijja. Basponsa baffe tubalina ab'enjawulo abagenda making sure nti refreshments available oba okiwulira. Tugenda gezaako okulaba nti omuntu yenna wa VIP yaffe aguze table yaffe n'ajja mu show yaffe agenda kuba alina parking space. Tugenda kugaba nga omuntu agula table tujja kumuwa ne parking cards ez'enjawulo. Ashers bajja kubeerawo mu guiding okutuula obulungi. Kwegamba kansuubiza experience egezaako okuba nti yanjawulo ku bintu twali tulabyeko okiwulira. Ne performance zennyini ebivulu bya Uganda bibaddewo byonna tusuubira ebintu byebimu kuba tulaba ebintu byebimu. Bapukami ne bayimba omuyimbi najja n'ayimba. Afrika agezezaako bategekera ekintu ekyenjawulo n'abayimbi abamu be twali tulabyeko byo tutalabangako. Tusuubira surprise artists ab'enjawulo. Sijja kwogera bingi kuba sinze nannyini show, nange ndi mutegesi nyambawo okutuukiriza vision yani ya muyimbi, naye kyenyinza okugamba from the organization side tugezezzaako okutegeka obulungi okusingawo gye twali tulabye. Mwebale nnyo, mwebale ddala. DJ nze ndieno nyumirwa nepanka mwanga obulamu bwambwa bagamba panno yasobwa living in my life nenga kiri kitya mwana nga ttaano kiki be there or be nowhere. Eva obadde nakubeera eno. Eva obaddewo ku muyimbi yasookera ddala okuyimba mu Uganda. Okay, tugende kugeza amanya gange ababukiza kyonna kyoyagala mama tuli comfortable nakyo kuba n'abali wano bamanyi oluzungu owa BBS alumanyi n'owabuke just therefore boyfriend. Jessa Nefik tugenda wala. This is a Jessa boy. So obviously we told that till in a concert on the 10th of September. The twins are Butamu supporting. He enjoys our products, especially this product, Bonga. It's a new product. It's been on the market for about a year. It's a yogurt. It's an ambient yogurt. Kajamu mango, strawberry, ne coconut. Era mwena batana baka testing ako. Ena kaisa around for you to enjoy. Kajakubera yonyo. So, Fameika Jessa, actually, one, we want to assure you that we are with you on this journey, supporting your local talent. We enjoy your music and continue doing what you're doing. We're here with you. Okay, Crown Beverage. Kyokunywa kibaddewo for some time. Lwaki muzze mugamba mubeere ne fee olunaku olwaleero? Good afternoon, ladies and gentlemen. About Crown Beverages, we are the producers or the bottlers of Pepsi products in Uganda. We are very happy and delighted to be a part of this journey with a big icon like Kikambwe. Now, Crown Beverages and our brands, we love to support local talent, support talent and natural talent, and we are very excited about such partnerships. Last year, we had a good start with Fameika.
on our brand steamed energy drink. And I believe the number of you must have seen that advert on our local TV stations. So, because I've told you we love partnerships, we aim to continue and take this to an upper level. So, come this show, we are behind Fameika, a very powerful and energetic artist. And we wish you all the best ahead of this event. And we shall be there to hydrate as a hydration partner in this event. Thank you very much. Okay. Bano banimba element ng'omutwe gwange tebalina kukola yone mujja jimpa kunimba. Okay, safe border. Those are the official partners bagenda otambuza buli muntu that day. Hi everyone. It's a pleasure. It's the first time looking to work with you. Safe border being in existence for 10 years. We are really glad that we're going to be part of the concert. And being a community-based company and rolling on what we call safety. We want all the done fans, whoever is coming for the show, come if you put it over go. Safe border tells you, order, get to the venue, and when you reach the venue, there are very many discounts awaiting. Not only on safe border, but we as well have cars. And if you're moving in a gang of 5 or 6 or 7, we tell you to own a safe car. Our prices are very affordable and no negotiations. We don't allow negotiations. So whoever is coming to the show, just know safe border is ready to bring you to the show. And when you get to the show, you'll find a couple of discounts available for you. Maybe not leaving out something. I don't want someone to get worried that I'm going to order a ride and I'll leave my friend behind. You can now order for 5 different rides on a safe border using one account. So the first